Omukutu oli ku S3X TV. Waliwo musajja mukulu amanyiddwa nga Katende ng'ono essaawa zino wenjogerera aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okulumako mukyala we Okutu ng'agamba nti amumya akaboozi ekiro. Mu disitulikiti y'e Ssembabule mu ttawuni kkanso y'e Mateete gye wava amawano gano, musajja mukulu amanyiddwa nga Katende gye yagenze maaso n'okuba nti atwalira amateeka mu ngalo oluvannyuma lw'okulumiriza mukyala we amanyiddwa nga Rosemary okuba nti aganza abasajja abalala waatali ssaako n'okumumma akaboozi ekiro n'atwalira amateeka mu ngalo n'amuluma okutu n'akuggyako n'akusuula wali. Okusinziira ku mukyala oba ye yaddusiddwa mu ddwaliro ng'atonnya musaayi nga biwala ttaka. Rosemary agamba nti bba abadde taliiwo waka ennaku ezo nga yagenda safaari kola, wabula bwe yakomyewo yatandikiddewo okumusojjasojja ng'agezaako okumuwaayiriza nga w'abeera n'abasajja abalala, nga w'ayingiza abasajja abalala mu nnyumba, w'abeera mu bwenzi n'ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nti byenyigira mu kkowe eryo. Musajja mukulu ono teyakomye okwo, yagenze maaso n'okuba nti ate akaka omukyala ono akaboozi nga ayagala amukako akaboozi amurepinge. Omukyala n'agaana, teyakomye okwo, kwe kumuluma okutu. Era okusinziira ku statement y'omukazi gy'akoze ng'ali wali eri mu ddwaliro, agamba nti bba abadde amaze ebbanga nga tali waka okumala omwezi nga mulamba, nga tabawa na buyambi, talina yadde n'emmere gy'abawa kabe school fees w'abaana. Omukyala agamba nti abadde yagezaako okuba nti ayiiya obulimu obulalalala asobola okuba nti ate abezzaawo alabirira abaana be n'okusasula rent w'ennyumba, wabula omusajja ye yagenze maaso n'okuba nti ate amulowooleza okuba nti alina abasajja abalala beebaka nabo abagenda maaso n'okuba nti bamuwa ensimbi. So kikolwa kyennyamiza nnyo nnyo okuba nti omusajja ono yalumyeko mukyala we Okutu n'akusula wali ng'amulanga kumumma kaboozi. Ebyo byabadde mu disitulikiti y'e Ssembabule wali eri mu ttawuni kkanso y'e Mateete, era bwenjogerera kati musajja mukulu oyo aliira ku nsiko era anoonyezebwa, oba okitegeera. So ge mawulire agali ku sayidi eyo S3X Omukutu kw'oli, genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga wano ku S3X. Mbaagala nnyo, mweraba.